Hallelujah. 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 Yesu Kristo omulungi yebazibwe nnyo. Hallelujah. Wow, kama mulungi nate olunaku olwaleero. Kama mulungi olw'ekisa Katonda kyatuwadde. Mukama yebazibwe nate era okusisinkana olunaku olwaleero olwa Mande. Olunaku olwaleero olunaku lwa Mande. Twebaza Mukama mwezi gwa 8 naku z'omwezi 7. Yesu nga mulungi alututuusizaamu nkulumisizaako gwe wenna ali eyo yamaze dda okuba nga wategedde nti Mukama Fire Ministry batandise dda era bamaze dda okutuuka. Mukama akuwa omukisa twakatuuka butuusi nga bulijjo. Mukama yebazibwe. Mbatumiddeko mwenna abali eyo mbaaniriza mu linnya lya Yesu. Baako omuntu kati ku ddakiika zino ezigenda okuddako oweerezayo akameseji ogamba nti munnange ekigambo kya Katonda kyatuuse dda kati weetegeke kubanga ddye eddagala ly'omutima tuba tulyetaaga buli we tutuuse. Mukama yeebazibwe. Kale nno n'olwaleero Mukama mulungi mbalamusizaako mwenna. Njagala okutumira abantu mwenna abafollowinga messages zino. Mukama abawa omukisa. Abalikinga Mukama abawa omukisa. Abasharinga ate mwe mukola kyamaanyi. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Waliwo we tutuuka nga tulina kwebaza bwebaza kubanga Katonda waffe mulungi. Mukama yeebazibwe. Njagala okutumirako omukyala Mole muhummuza kubanga nkulengedde nga wooli. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Nze naakubuuzaako era ali wano okugabanako naawe ekyo kyempulira ddala mu butuufu ekiyinza okutuyamba ng'abaana ba Katonda ekitwongerayo olw'olugendo lwe tutambula. Amannya Kyambadde Faridah. Nkwaniriza nnyo nviiridde mu Mukama Fire Ministry International okuyimirira wano okuweereza. Haleluya. Kanisa eyo esangibwa ku online ez'enjawulo, platform ez'enjawulo ku YouTube. Gendayo ojja kusubscribinga message zaffe ojja ziraba. Subscribing ate message obenga oziwulya ate ng'osharinga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Kale katwebaza omwoyo omutukuvu kubanga mulungi. Katwebaza omwoyo omutukuvu kubanga wa kisa kingi. Abaddewo bwe ziba ntala azirwanya obulamu abutuwadde. Kugambye tuli mwezi gwa 8 bwe guba mwaka tugutambudde. Emyezi egisigadde ogamba nti tugumalako mitono. Kyokka waliwo abatasobodde kutuuka wano we tuli. Oyo Katonda bwe tukkiriza ate agenda tutuusa yonna gyeyategeka gyogenda okutuuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwaka ogumalako okuyingira omulala. Katonda mwesigwa ennaku zonna ebbanga lyonna badde gamba mwesigwa. Mukama yeebazibwe agenda kutuukirizanga ekigambo kye. Weewaawo omwoyo omutukuvu oli mulungi. Otuleze tuli mu mikono gyo. Otusitudde ku biwawaatiro byo. Tetwandisobodde. Abamu ku ffe wano tetwandituuseewo. Tetwandibadde balamu okutuuka olwaleero naye kibadde kisaakyo. Taata kyetuva tukwebaza. Mukama kyetuva tukugulumiza. Ogulumizibwe gwe yakola eggulu n'ensi. Tenderezebwa Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo kubanga oli mulungi. Obulamu obutuwadde, ekisa okituwadde, obukuumi obutaddewo si lw'amaanyi si lwa buyinza naye omwoyo w'omutukuvu omutuwadde Mukama okutuwanirira, okutulera, okututuusa mu kaseera kano. Wa mukisa eddakiika zino Mukama ze tugenda okugabaniramu ekigambo kino. Si ffe naye erinnya lyo Mukama Taata yetwetaaga okuwulira, twetaaga okufuna okuva gy'oli. Gassa emitima gyaffe, yamba emyoyo gyaffe. Leka ekigambo kino nga kitujja ku ddaala, nga kitwongerayo, nga kitusitula era nga kituwanirira mu Kristo Yesu Mukama waffe omulokozi waffe. Amiina. Haleluya. Yeebazibwe Yesu. Mole. Mukama akuwa omukisa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala okwebaza Mukama omulungi gye tuli olw'obulungi bwe n'olw'ekisa kye. Okwebaza Katonda tekukoma. Mukama yeebazibwe. Kale nga bwe wamaze dde okutuuka ate era n'ofuna w'otuulirako nga ne Bayibuli ye kuli mu ngalo nga n'ekitabo kyo kirina mu ngalo, nja kukusaba tugende ffenna mu kigambo kino. Olunaku luli twakomawa bwe twali twogera ku ddagala ly'omutima. Mukama yeebazibwe. Bwe twali tulowooza
biki bye tuteekwa okutambuliramu, biki bye tuteekwa okulowooza, biki bye tuteekwa okuwulira, bye tuwulira bingi naye ebinaatuzimba. Mukama yeebazibwe. So nno twatunuulira nnyo essuula eri mu kitabo kya Yeremiya 23:16. Mukama yeebazibwe. Yeremiya 23:16 olunyiriri olwo lwe twatandikirako. Bwe twava awo twatunuulira olunyiriri oluli mu kitabo kya Yokaana essuula 2 olunyiriri 23 tukyalutunuulira nnyo. Olw'ebyo bye tulowooza nti Yesu wanaamala obbikola gye tuli tujja kumutegeera. Naye ng'ate tutunuulira abantu Yesu be yakoleramu ebyamagero, Yesu be yawonyezaamu nga tebaamumanya. Era Yesu n'atabeeyabiza abantu abo be tusanga mu kitabo kya Yokaana 2 essuula 23. Mukama yeebazibwe. Tutunuulira ki ekyalemesa Yesu okweyabya mu bantu bano ate nga baali bamukkiriza. Yesu baamukkiriza. Ekirala yabakoleramu ebyamagero ne bamukkiriza. Obubonero baabulaba naye Yesu n'ateeyabya. Abange biki ebiremesa Yesu okweyabya? Ebyo leka tubiringe nabyo okuyita mu puroguraamu eno gye tugenda okubeerangamu buli lunaku ssaawa 2:30 nga tuli wano netiwaka ne bweneetusumbuwanga ekisa kijja tuwanirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya. Kale genda nange mu Bayibuli yo mu kitabo kya Yeremiya essuula twagamba tukyatunuulidde essuula eya 23. Mukama yeebazibwe. Yeremiya essuula 23. Weewaawo awantu awo tukyaliwo okakumala akaseera kubanga bye tuyigawo bikyali bingi ddala. Mukama yeebazibwe. Tukyalinawo ebyokuyiga nga bingi. Bwe tunaagira nga omuntu kuva atugyewo tujja kweyongerayo nate era mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye ng'essuula eno twagitunuulira ku mulundi gumu era twagisoma ne tulaba nti Katonda alabula ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti temuwuliranga bigambo bya bannabbi abalagula obulimba. Oba oli awo waliwo ebitulagulwako nga tulaba ng'ebituufu naye nga si bye bituufu, nga tusobola okuba tubikutteko naye ng'ate munnange si bye twetaaga, nga tulowooza be tunaabitambuliramu Yesu tunaayongera omumanyi naye ate ne tutamumanyira ddala. Mukama yeebazibwe. Katonda atusaasire ku mulembe gwaffe tumutegeere. Tuli mu mulembe ogulimu ebyogerwa nga ye Katonda abyegaana. N'agamba oyo mumulaba abadde ayogeraawo si nze mmutumye. Era ng'agamba ndi mulabe w'abantu aboogera ebigambo eby'obulimba. Ndi mulabe w'abantu abo abasendasenda abantu nga babagamba nti munaaba n'emirembe buli muntu akole ng'obukakanyavu bw'omutima gwe bwe guli. Mukama yeebazibwe. Kati tuli mu mulembe omuzibu. Naye naadde ndowooza ku kino kigambo kino nga nfumiitiriza nakyo ekisobola otuyamba okuba nga tuwangula ffe ng'abagulimu guno omulembe. Mukama yeebazibwe. Ye Yesu okweyabya gye tuli. Kyokka ate kinaaleetera Yesu okweyabya gye tuli si byamagero by'olowooza mbu ebyo bye nnaabifunako nga ndyoka mutegeera. Maama waliwo ababifunye ng'emitima gyongedde ekkakanyala. Mukama yeebazibwe. Kakati nno mu lugendo luno ekinaatuwanguza Yesu ne yeeyabya mu ffe tuteekwa okuba n'ebibala. Ebimu ku bibala bye tuteekwa okutambuliramu okwegendereza. Abalokole abamu tetwegendereza nga bwe tuwulira. Okafa kimu bandagudde, ofa ku kimu byayogera gundi oyo mukyala Kyambadde oyo byayogera byenjagala. Mukama yeebazibwe. Ne weerabira nti weetaaga kuwulira ki Katonda kyayagala. Ne twerabira nti amatu gaffe galina kuwulira ki Mukama kyatwagaza so si ffe bye twagala. Kati olumu tuva ku babuulizi Mukama baatuteereddewo tuleka abasoma Mukama baatuwadde olw'ebyo bye twagala. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda buli lwatunuulira abantu n'agamba nti zibasanze abo aboogera Mukama ayogedde nga Mukama atudde eri agamba nga si byogedde. Mukama yeebazibwe. Ki ekituleetedde okuba n'abayigirizwa abali bwe batyo? Oba ki ekituleetedde kanisa okubaamu ebifaanana bwe bityo? Bantu kubanga emitima giyaggayagga kuwulira bye twagala. Emitima giyaggayagga kufuna ffe bitunyumira. Mukama yeebazibwe. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Kati nno buli lwatunuulira omutima nga guyaggayagga gwe kufuna by'oyagala so si ye by'ayagala tajja kweyabya. Kijja kuba kizibu Yesu okweyabya mu ndaali. Agamba nti bwe yatuuka mu Yerusaalemi maama weebala olw'ekyawandiikibwa ekyo. Awo Yesu bwe yayingira mu Yerusaalemi ku mbaga
abantu ne bamukkiriza olw'obubonero naye n'atabeeyabiza olunyiriri olwo lw'abiri Yesu n'atabeeyabiza kubanga yakebera emitima gyabwe yamanya emitima gyabwe Mukama yeebazibwe kakati omutima gwo biki ebigulya mu mulembe gwo wano w'oli ng'osinza ng'oweereza ng'osaba biki ebiri omutima gwo biki ebikuwalula nga bikutwala byandiba bikujja ku Katonda naye ng'ate gw'olaba ng'amulina ekisinga okunneewuunyisa nti waliwo ne bye tuwulira ng'abyegaana nti nze ebyo sibyogedde girwe tutegeera nti ayogedde abange tuteekwa okweggulawo eri Katonda tuteekwa okuba abantu abanaawulira eddoboozi lya Mukama nga tulyawula ku maloboozi amalala Mukama yeebazibwe kubanga ebyogera byo biki bingi mu lugendo tuli mu lugendo olujjodde okusoomoozebwa naye ng'ate tuteekwa okutuuka gye tugenda tusabe Omwoyo Mutukuvu atuwanirire emikono ebyogerwa bingi bw'otuula kuwulira osobola okubeera nga tomanyi na kumanya ani gwe mba mpulira oyinza okwebuuza kati ekituufu kyekiriwa oyinza ogamba kati aha n'okwata ku mutwe neereka Omwoyo Omutukuvu atuyambe kubanga yamutuwa Mukama yeebazibwe Bayibuli egamba leero tugenda kwongerako olunyiriri lw'18 bwe tuva wali waggulu ku lw'16 nti bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti temuwuliranga bigambo bya bannabbi abalagula abayigiriza ebitaliiko kye bigasa waliwo abatuyigiriza ebitaliiko kye bigasa kuliriza omuyigirizwa wo yaani byakuyigiriza biriko kye bikugasa yewe biba bikugasa emmeme yekyuse Mukama yeebazibwe abayigiriza can you imagine abayigiriza naye nga bye bayigiriza tebirina kye bigasa Mukama onsaasire bwenzija okuyigiriza bye nnaayigiriza omukyala abyeyawulira biriko kye binaamugasa biva gy'oli kubanga ebinaagasa biteekwa okuba biva eri Mukama kyangu nnyo okuyogera ebyo byempulira kubanga nze byenjagala naye taata ayagala ki kyekituleetera okugwa ku bigere bye n'omunoonya owulire kyayagala kubanga alina byayagala Mukama yeebazibwe si buli kye twogera nti kyayagala naye kirungi okumanya byayagala ate n'obanga byoyogera kale ne bw'osisinkana omuntu omu ng'ogenda muyamba naye ng'ogenda kukolera ddala taata byayagala osinga alina 10 n'ekibiina ekinene naye ng'akola taata byatayagala ng'agenda bawuliza naye nga byabawuliza taata si byayagala Mukama yeebazibwe kakati nno olw'17 ne lugamba nti bagamba olutata abo abanyooma nti Mukama ayogedde nti muliba n'emirembe buli muntu atambulira mu bukakanyavu bw'omutima gwe nti tewali bubi buli bajjira tewali na kibi kiyinza kututuukako Mukama yeebazibwe so nga akabi kakola ki kajja olw'18 ne lugamba bwe luti twagambye Yeremiya 23:16 kati tuli ku lw'18 lugamba nti ani eyali ayimiridde Mukama waateeseza ebigambo n'ategeera kubanga ani yali ayimiridde Mukama waateeseza ebigambo ategeere awulire ekigambo kye ani eyali yeetegereza ekigambo kyange n'akiwulira ayagala tuyimirire waateeseza Katonda ayagala kati bawulira byateesa okwogera kwonna kugenda kwawukana kutya ye ogenda kutegeera otya Omwoyo Omutukuvu musabe nga bulijjo yeeyabye era by'obadde okola nga tebireetera Katonda kweyabya bye tulwana nabyo bye tuddiringa nabyo Mukama yeebazibwe ne tunoonya Katonda okutuyamba Mukama yeebazibwe nakumbi zijjudde ababulizi zijjudde bannabbi zijjudde abamanyi nnaku za kumanya Bayibuli ezoogerako mu kitabo kya Danyeri nti okumanya kulyeyongera okumanya kungi naye okuva eri Katonda kutono ekyo kimanyi okuva eri Katonda ate ko kutono Mukama yeebazibwe okuva eri Katonda abamanyi ebiviira ddala eri Katonda ate bo si bangi naye abamanyi abalina obwongo abalowooza ekyokwogera ne bakyogera bangi naye aboogera ekiva mu kamwa ka Katonda tuli mulembe omukakanyavu omuzibu gyali gibaddewo ogwo si gwaffe gwe gusoose Mukama yeebazibwe omulembe ogwo gwaliwo okwo omulembe ogweddeeyo tugusomako omulembe gwa Eri kabaka bw'oba obikudde ekitabo kya Samwiri ekisooka essula 2 Mukama yeebazibwe ojja kusangayo nga Katonda agamba njagalayo omuntu anaayogera ng'omutima gwange bwe guli kitegeeza
waliyo abatoogera mutima gwa Katonda. Ani anayimirira mulembe guno okwogera omutima gwa Katonda nga tagoberedde bitiibwa, nga tagoberedde bugagga, nga tagoberedde maanyi buyinza, naye ng'ayogera mutima gw'oyo ali waggulu ennyo, oyo gwali mu kunoonya olwaleero. Mukama yeebazibwe. Kaŋŋendeko mu kitabo kino ekya Samwiri ekisooka essuula 2. Mukama yeebazibwe. Samwiri ekisooka essuula 2 katusomewooko. Tugenda kulwawo nawo kubanga eddakiika zaffe twasaba zibeere ntono ddala zitumalenga okugabaniramu ekigambo. Olunyiri luno lwa 35. Mukama yeebazibwe. Lugamba nti nange ndyeyimusiza kabona omwesigwa anaakolanga ebyo nga bwe ebiri mu mutima gwange ne mu mmeeme yange, era ndimuzimbira ennyumba ey'enkalakkalira, era anaatambuliranga ennaku zonna mu maaso gange. Mukama yeebazibwe. Era ndyefunira. Kati Katonda we yayogera nti ndyefunira nga tewali, ng'anoonya, ng'ayagala kwefunirayo, ng'ekigambo gye kiri, nga abaweereza ku kyoto weebali, ngamba batabani ba nga weebali n'effujjo lyabwe nga balikola. Mukama yeebazibwe. Naye nga bw'atunula alina omutima nga ye gw'ayagala, katamulaba. Mukwano gwange, kaseera kano Katonda ng'anoonya, weeweeyo ye yabye mundaayo, obeera omu ku abo baalaba nga ddala asobola okutuma, ng'asobola okwogera nagamba ntumaani, anaatugendera ani, kanisa ng'ezikirira, obulimba nga bweyongedde, abagamba nti Mukama ayogedde nga bangi, naye ayogera ekituufu y'ani abange? Mukama yeebazibwe. Nja kwefunira. Agambye nti nange ndyeyimusiza kabona omwesigwa anaakolanga nga byonna bwe ebiri mu mutima gwange. Nja kweyimusiza, nja kwefunira, ng'oyo bw'ayogera manya ayogera mutima gwange. Nga mmanyi nti oyo bw'ayogera ogwo gwe mutima gwange. Katonda anoonya abanaayogera omutima gwe mulembe gwe. Katonda anoonya abanaatwala, abanaagenda mu famire bawogere amazima, abanaayogera eri ekkanisa ekituufu kyeki. Mukama yeebazibwe. Ng'ovudde ku bano be tusomyeko wano, Katonda bagamba nti siri musanyufu, baali bazzeeko wenteeseza, bayimirira wenjogerera. Abantu Katonda waayogerera wabakooya, okulindirira kuzibu, kubanga waliwo ne byayogeraga gwe si by'oyagala oyogere. Gwe ng'owuli omutima gwo gulina bye gujjudde, ng'ogamba bwe nnaayogera bwe nti atirisi baflowa abagoberera nja kufuna bangi, abafolowinga abajja kweyongerako, abanzikiririzaamu bandiba abangiko. N'oyiye ebibyo, n'alyoka agamba nti naye ddala baali bazzeeko wenteeseza, baali bazzeeko okuwulira byenjogera. Mukama yeebazibwe. 19 ne lugamba nti laba kibuyaga wa Mukama kye kiruyi kye, afulumye weewaawo kibuyaga ow'akazimu, aligwa ku mutwe gw'ababi. Obusungu bwa Mukama bulidda, obusungu bwa Mukama tebulidda okutuusa lw'alimala okubazikiriza, okutuusa lw'alikomekkereza omutima gwe bye gumaliridde mu nnaku ez'oluvannyuma. Omutima gwa Mukama guliko bye gumaliridde okukola mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Omutima gwa Mukama guliko bye gumaliridde okukola. Waliwo abagenda okunywezebwa mu bubi bwabwe nga bavaayo, Mukama yaŋŋambye nga Mukama asiisaga sinnayogera. Waliwo abagenda okufukibwako omwoyo nga Mukama abanoonya, ayagalayo okuyimusa abantu abalina omutima ng'ogugwe, balyoke boogere eri omukazi oyo atereere mu kkubo ery'amazima n'obutuukirivu. Balyoke boogere eri oyo alina ekiwundu nga kiri munda naye nga kungulungulamu munda nga muvundu. Yesu awo Katonda wagambira nti bawonyeze ekiwundu kya kungulu munda wavundu. Kungulu walamu naye munda nga wavundu. Ani alengerayo? Omwoyo omutukuvu ng'alengerayo. Mukama yeebazibwe. Bw'alengera munda nga wavundu atandika okugamba
njagalayo omuntu anaayogera n'omutima gwange. Njagala otuule Katonda owaali olwaleero owulire ng'alina gw'anoonya ate nga si mulala yeggwe. Alyoka akugolokosa oyogere ng'omutima gwe bwe guli. Olyoka osomesa oba olyoka otwale ng'obubaka ng'omutima gwe nga buva ku mutima gwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Kijja kutuwonyaako abamu okuzikirira kwa geene egenda okujja. Mukama yeebazibwe. Kubanga waliwo abazze gye tuli ne boogera. Waliwo gye tugenze ne twogera. Katonda atutuma kwogera eri kanisa. Tuli mu mulembe gwa kweteekateeka. Tuli mu mulembe gwa kwerongoosaako. Nnaku za luvannyuma. Omutima gwa Katonda gumaliridde agenda kukola mu nnaku zino ez'oluvannyuma nga bwe yateesa. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Lwaki Mukama atakumpeera omukisa n'ebigambo ebyo? Leero tusomye ne tukoma ku ssula ya 21. Yes, ya 2. Nga Mukama agenda kukola. Era enkya we tujja otandikira. Twogere ku binaatuyamba okuzuula amazima mu Kristo. Twogere ku binaatuwanirira okutambula naye paka ku lunaku luli. Twogere ku binaatuyamba okuuma ebyambalo byaffe nga bitukula. Tunoonye Katonda okweyabya mu ffe okusinga okutunulira ebyamagero n'ebyamaanyi. Mukama yeebazibwe. Kubanga olunyiriri luli lwe twogeddeko mu kitabo kya Yokaana essula 2:23 na 24 enti bangi baamukkiriza bwe baalaba obubonero n'ebyamagero, naye Yesu n'atabeeyabiza kubanga emitima yali agiraba. Abange biki bye tuba tukola ebinaayitira Yesu okweyabya? Omutima gwo gukebere, omutima gwo leka gukyuke. So olw'ebyo by'oyagala gwe by'osanyukira, olw'ebyo by'oyagala by'osanyukira, wabaawo n'abajja okubyogerako nti Mukama yagambye okole bw'oti nga Mukama agamba soogedde. Mukama yeebazibwe. Kale Mukama akumpeera omukisa n'ebigambo ebyo. Muli we bali kubeerako Mukama akuwa omukisa. Katonda omulungi ow'ekisa nkwebaza ku lw'ekigambo kino kya mutima kyakutuyamba. Kubanga taata gw'okebera mutima, okema emmeeme, n'olaba ebirowoozo by'omuntu n'okufumiitiriza kwe. Taata tuyambe olw'ebyo bye tufumiitiriza naye nga bikwongerayo, olw'ebyo bye twogera nga naye bikugoba. Tusaasire olw'omulembe gwaffe, tuwe ekisa Omwoyo Omutukuvu. Oyogera ku boogera nti oyogedde naye nga toyogedde. Oyogera ku bagamba nti Mukama ngambye nga Mukama tonnayogera. Otuwe ekisa mukwano gwange tusobole okutegeera, nga tutegeera gwe Katonda bw'oyogera, nga tumanya nti ku luno gwatugambye, nga bw'oyita eddoboozi lyo tusobola odditegeera. Tuyamba okwawula eby'omuwendo bulijjo mu lugendo lwaffe nga tubijja mu bitagasa. Otusaasire Dadi. Abamu tulowoozeza mbu eri mbuno ebyamagero ebingi n'obubonero bwe tunaabiraba ne tubifuna olwo tunaakutegeera. Naye ne tukizuula waliwo be wakolera ne bakukkiriza n'otobeeyabiza. Kubanga wamanyanga emitima gyabwe bwe gifaanana. Mukama otulongoose. Tubeere n'emitima egy'ennyama egitali gy'amayinja. Tubeere n'emitima egikutegeera Dadi. Mu nnaku zaffe leka tukutegeereremu. Nga ne bw'oyogera tusobola okutegeera. Yambe kanisa Mukama, yamba omukazi oyo omusajja oyo, omuweereza oyo Mukama. Waliwo ebyetegesa omubuzaabuza, waliwo ebyetegesa okumuzza emabega, waliwo ebyetegesa okusuula omukazi oyo, naye ku lw'omusaayi gwawangula. Kubanga baamuwangula olw'omusaayi n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe. Mu linnya lya Yesu wangula. Wangula ku mulimu gy'okolera, wangula ku maka gy'osula, wangula mu buweereza bw'oweerereza, wangula mu linnya lya Yesu. Golokoka oyambala amaanyi, kubanga ekitiibwa kya Mukama kikuviirayo. Omusana leka gwake gy'oli, mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Ffenna ne tugamba nti amiina. Mukama abampeera omukisa, mbeere bulungi, ekiro ekirungi. Amannya Kyambadde Faridah, omuweereza olwaleero.